إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، يا أيها المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: وبالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إني تبت إليك وإني من المسلمين. Amatendo kuchitiba Allah atusimidde olunaku nga luno, naku lwaleero lwabbeeyi. Allah n'atuwa obudde obw'ebbeeyi, masha Allah. Twebaza ekitiibwa Allah ataddemu abo abazze okusaala essala eya juma yanjawulo, alhamdulillah. Nange nefuna omukisa okuddako ebulubugu mu ndegi akuma saaza wano ndowooza lwebalonda pulezidenti wa FUFA obwekitiibwa Engineer Moses Magogo. Naye alhamdulillah nkomyewo nga paala ekuza emyaka 13. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwekyo. Tusaba ekitiibwa Allah atongere obulungi, nkulaakulana mugyebale abantu bakuno n'abasiraamu mwenna abasinze masikidi eno, kubanga 10 kyabasiraamu. Tiimu ez'enjawulo, Umaru Abubakar n'ezisigadde zonna, yali center of reference mu bantu ab'enjawulo, okubanga bagamba abeerubugumu basobodde okukola weebati ne weebati. Abeerubugumu nga buli omu yenna alifaalenya ku lubugumu. Charity netandika Salamu Charity nga area of reference, fenna buli omu wajja agamba abeerubugumu bakola batya. Mwebali ddala abakulembeze baawo wano n'abali ku top management ez'enjawulo zonna, mwenna abakulembeze. Then ne Radio Pal yali omuyima omukulu mu kutambuza omulimu guno. Jazakumullahu khair. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga asiima. Tekiba kyakubuuza nnyo lwaki tugenze mu hall to celebrate the 13th year. Lwaki tugenze mu hall, lwaki tugenze mu hoteli kulya bitavu aba Radio Pal nga tukuze emyaka 13. Tewaba nnyo bya bibuuzo bingi. Palo wekola kino olunaku lwaleero nega mukwebaza Katonda. Palo yatandika ku musingi gwa kola na kuzimba oba development ey'obusiraamu, kuzimba ebifo ng'amasinzi ekiyitibwa omuzikiti nga guno gwe tulimu, okuyambako okuteekamu amaanyi bawalimu, okuimproving embeera zaabwe n'ebyenjawulo, n'okwasomesa duruusi ez'enjawulo, byonna byezeekola. Alhamdulillah, improvement ebaddewo. Nga nti affe tujja kujaganya weetuti, tujja genda weetuti, tujja kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala weetuti. Saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abaleese ekirowoozo ekyo ba visionary abawe obulungi, kubanga oba olagira ddala nekyolagako kiraba nti wano wetuli waffe, wano wetuli ddoboozi
lyasinzira ku muzindaalo nga Kalungi kwayita nga Mmenya kwayita nga Kyeyune kwayita nga musajja wa Kabaka Musenzalanda nga naye kwayita buli omu ng'ayisako eddoboozi okubanga nti ndejje Masjid Jamia Lubugumu erina okubanga ezimbibwa bantu ab'enjawulo buli omu nassaako ekikumi eggwanga lyonna n'abali ebweru w'eggwanga. Ekyo nno kikulu nnyo kubanga tulaga Allah tuli basiimu olwa paala emyaka 13 naye tuli basiimu olw'omuzikiti guno, tuli basiimu olwa development ezitambula wano, tuli basiimu Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyo ebikolebwa wano, tuli basiimu olw'okuba nti twafuuka rifaaro, tuli basiimu olw'okuba nti Masjid Jamia Ndejje Lubugumu yafuuka ya nsonga, tuli basiimu olw'okuba nti abantu baategeera tusobola okwezimbira emizikiti egyaffe, tusobola okukola projects ezaffe, tusobola okuyimirizaawo, tuli basiimu olw'okuba n'essomero lya Ndejje Lubugumu Ndejje nawo lyayongera amaanyi. Olwaleero abaana be balina luli si balina olwaleero neewala. Tuli basiimu olw'okuba nti abasiraamu bangi luli baalinga bakwasa ssente nga bazirya, kati baategeera nti ssente zisobola okukwatibwa ne zikola omulimu ne guvaayo ne gulaga accountability yaagwo, buli omu n'abanga alina kwalabira bigamba kya bbeeyi naye ng'amaanyi gonna, era Allah kwayisiza yemmwe paala. Saba ekitiibwa Allah ayongere okubawa obulungi. Yagamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku Sayyidina Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Sayyidina Sulaiman alayhi salatu wassalam. Sulaiman yakola bingi ne Allah n'amuwa bingi, naye talabye ku nnaku mu ntandikwa kubanga yakulira mu lulyo lwa lulangira, akulidde mu lulyo lwa kabaka. Kitaawe Dawuda yali kabaka, kitaawe Dawuda yali nabbi, kitaawe Dawuda yali wa nsonga, kitaawe Dawuda yali mugagga kuba yali muweesa, yali naggagga nga ye ebyuma anyeenya bunyeenya atesi na mukono n'akyusa ekyetaagisa gwe okukozesa mashini nga ye agenda bugiza ati naaweta kati guno omwiko naaweta n'agira ati n'alanda just yayitibwa Dawuda alayhi salatu wassalam, nabbi Daud, King David. Allah aliyamuwa era Allah yamuwa, kati nyuma eyo Allah yagiwa Sulaiman. Allah n'amuwa obwannabbi n'amuwa n'obwakabaka. Naku lumu ne yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, nkwebaza Allah naye nsaba Allah onteeke mu abo, nzikiriza Allah mpa amaanyi mpa obusobozi mbere nga nkwebaza olw'ebyo byompadde byonna ebyengera byompadde, naye sinze nzekka wala walidayya ne kitange. Tegedde bakadde bange nabo wabawa, kitange n'omuwa n'omusukkulumya madaala n'omuwa. Yali wanjawulo nnyo Nabbi Dawuda alayhi salatu wassalam nga naye asoma ekitabo ekiyitibwa Zabburi, ebinyonyi ne bijja mu bbanga awo ne biwuliriza ennyonza n'ebigambo engeri gyako mazamir, amalowooza agakyukakyuka, alina soprano, alina bass, alina ki byonna nga abirina, naye just kusoma busomi. Dawuda alayhi salatu wassalam nga daawa yagikola n'ebinyonyi ne bijja n'ebitonde ebirala nabyo ne bijja ne biwuliriza, ayitibwa Nabbi Dawuda alayhi salatu wassalam. Kati Sulaiman yeebaza Allah nga nzikiriza okwebaza olw'ebyengera byompadde nze kennyini, byompadde bingi, naye ne mukadde wange wamuwa, naye kyenkusaba Allah, saba obanga ompadde ebyengera sigaza nga nkyali ku mustawa wa an a'mal salihan tarda. Ekyo kikulu, sigale nga nkyakola omulimu omulungi, byompadde neeyanzizza, era nkwebaza Allah ne wa an a'mal salihan tarda. Sigale nga nkyakola emirimu Allah gy'osiima, emirimu emirungi egyo. Allah nsigaza ku mustawa, Allah nsigaza ku sirata mustaqima. Nkakasa nti mwenna abali wano mumanyi nti ebyengera Allah bituwa naye ne bibanga bye bifuusa ensonga ffe okukyuka, ntufuuka bamawale olw'ekyengera Allah kyakuwadde ekyessente, bakazi okyusa bukyusa, olw'ekyengera Allah kyakuwadde ekyessente genda okulengera nga ofuma bufumi nga wogerega, olw'ekyengera Allah kyakuwadde ekyemmotoka effujjo lyagala lyokoleramu, naye yagambe nti Allah nsaba Allah wange osigale nga nkyali mu abo
abakola emirimu emirungi emituufu saliha ate ng'ogisiima era Allah ogisiime. Wa inni tubtu ilaika, ku byensobya tebubulamu, oyo ni nabbi yayogera ku byensobya. Wa inni tubtu ilaika, kabaka wansi yonna ate nabbi wansi yonna. Wa inni tubtu ilaika, kabaka yayogera ebigambo Sulaiman agamba wa inni tubtu ilaika. Nini nyawe wekitiibwa Allah kubuseerera niye nsaba Allah era onkuume nga nkyali musiraamu, nkakasa mpeera mu maaso go nkyali musiraamu Allah wange. Aya eyo nkulu naye okujja kwayo waliwo ekyafaayo ekyasooka mu dakiika nfunda, then tufune bitujjamu tugende insha Allahu taala. Saba Allah tubitegere ebigambo ebyo. Allahumma amin. Sulaiman Allah byemuwa byali bingi. Allah namugezesa lunaku lumu ng'ayagala alabe ku nnaku, ayagala alabe ku banaku basula batya, abaavu balya batya, embeera eyo ebeerawo etya, ab'okubbala, abasula enjala n'abasigadde bonna babaawo batya. Yalina empeta gy'ayambala ng'agijjako eriko erinnya lya Allah, agijjako n'agikwasa omukyala we, n'agenda n'ayingira n'agenda emanju agenze kujjuza wuzu. Wamala okufuna wuzu ng'akomawo ng'assaawo omukono, omukyala ng'amwambaza empeta. Olunaku mu nnaku lwatuuka n'ayingira agenda ajjuza wuzu. Omukyala n'asigala ku mulyango ng'alinze. Ekitonde ekiyitibwa ejjinni ne kyambala ekyambalo kya Sulaiman, body structure nesigala nga ya Sulaiman, housing ya Sulaiman ne kyambala housing ya Sulaiman. Ekitonde ekiyitibwa ejjinni kyayambala housing ya Sulaiman alayhi salatu wassalam, ne kijja nkiteekawo ki omukono. Omukyala n'ayambaza empeta. Empeta eyo okugyambala ye command y'okutuula ku Namulondo. Era weyajambala waati amaanyi gonna Allah gessa mu mpeta eyo ne gaba nga agalina. Jinni oyo n'agenda, kitonde ayitibwa jinni, n'atula ku Namulondo. Sulaiman agenda okuvaayo, omukyala nga taliiwo. Agenda okuvaayo bamusenza luti. Buli mwe agamba nti banayize kabaka wamwe Sulaiman, empeta yange mukyala wange aluwa olw'okuba mufaanana. Buli omu ng'amugobagobye olw'okuba mufaanana. Va naawo, vaawo, fuluma naawe genda. Ne bagoba Sulaiman ng'omusenza luti naye nga bamugoba mu lubiri lulwe. Sulaiman n'afuluma nga bamusenza luti, n'agenda n'abeera ku street, n'anoonya ekyokulya nga takiraba, n'abeera awo n'atambula n'awunyeera, n'adda ku nnyanja. Nnaku lumu nga wayise ennaku 40 alabye ku mbeera y'empewo, abantu b'okubbala babeera batya, abantu b'omu kifumbira babeerawo batya, abantu b'omu Kimombasa obulamu bwabwe butambula butya, abantu basula batya, buli omu yenna embeera ye eri etya. Amala okulaba obulamu obuwe butyo. Sulaiman alayhi salatu wassalam zibeera ennaku 40 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abaako byagera njani muluma naye nga talina bamuwa mmere. Nakiira ku nnyanja ku mazzi, n'asinga n'omusajja mugagga ng'amaze okuvuba ebyennyanja, konteyina ne konteyina zazina nagagga. N'asaba ku kyennyanja n'amugamba nti sigenda musabiriza, temwagala nakola, nze Sulaiman kabaka wammwe temwagala kukola olw'okuba mufaanana, twaliza muli. N'amugoba musenza luti. Aba atambula avaawo n'asingana omusajja nga wa luti, n'asingana omusajja nga wa luti. Bano abasiga abavubisa emiti, yataddeyo eddobo ne lukwata ebyennyanja 3. Sulaiman n'amusaba ku kyennyanja. Omusajja omunakwa alobesa obulobesa n'eddobo n'akwata ebyennyanja ebiriko n'abiwa Sulaiman, naga nzize kuvuba. Sulaiman n'asala ebyennyanja n'abyoza, n'akuma omuliro gwe,
agenda kalira kyenyanja aba akyayoza ekyenyanja ekyasembayo empeta nevaamu negwa wansi negwa mumazzi nakwata empeta eyo naddamu najambala Allah namuddiza amaanyi ge naddawo kati ye commander in chief era awo kyesookerako kwe kuvuunama nasaba edduwa yasaba neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo byeyogera nga yebaza Allah nebyeyakola nga yebaza Allah ebitonde byonna nebizuuminga ebiri mu ggulu ebiri mu mazzi ebiri ku ttaka ebiri byonna biwuunye ebigambo omusajja byayogera ani oyo yayogera ebigambo ebyo Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah nasiima nasanyuka weyasanyuka Allah namwongera control ey'empewo Sulaiman kati nkuwadde obadde ofuga amajini obadde ofuga ebito leka n'empewo nayo nkuwadde control yaayo Allah namwa control y'empewo mu time eyo wafunye ka space shuttle naga mpewo gwe kola wano ka space shuttle eno nagiita nayita n'empewo y'eside eno nezijja nekola ka space shuttle ekyombo n'atuula muli n'alamya okutambula mu lugendo olwo yatambula Sulaiman yatuuka wonna we yatuuka ensi eno yonna yagitabaala yatuuka buli wamu wonna naye aba atambula yagalako akantu kamu ebintu bisatu byeyakola ngenda kugera keki kimu mu lugendo olwo yatambula ebinene ebyalimu mwalimu ebintu ebinene bisatu naye kimu ku kyo kyengenda okwogerako abaali waggulu mu bbanga agenda okulengera nga waggulu ku lusozi eriyo ensanafu evaayo ejja etambula ekutta akakoola ng'ejja ekkirira bweti n'olira ekutta akakoola naye tuba ku mazzi lake shores naye tuba ku mazzi wano ku lubalama nepaakinga mu mazzi ne muvaamu ekikere ne kipaakinga ku lukalu ensanafu naye akakoola ensanafu neetuula n'akakoola kaayo ku kikere ekikere ne kifuuka submarine ne kikka amazzi submarine lubira ne kikka amazzi ne kiwuga Sulaiman n'agamba mpe kako wansi ndabe gye biggwera n'alinda ng'ali waggulu awo ali mu space n'alinda ebitambula batewuli busa ekikere ne kikomawo ne kikomyawo ne kikomawo ne kipaakinga ku lukalu ensanafu neevaako nga teyina kakoola ensanafu neevaako nga teyina kakoola ensanafu evaako neyaddamu eyamuka egende gye yavudde Sulaiman alayhi salatu wasalaam nti sooka ojje munnange njagala kubuuza bino bikomawa mbuulire bino bikoma luddawa wazze ng'olina akakoola n'otuukawo n'ekikere ne kiva mu mazzi n'opaakinga n'olinnya ekikere wadda ku kikere ne kikiira wansi then n'okomawo nga tolina kakoola biki ebibaddewo ekimugamba nti wansi eyo Allah yatondayo ekitonde ekyo bakiyita kitonde gye kiri naye Allah akiwa obunene ne kifuuka kinafu nnyo kisobola kwenoonyeza riziki Allah yanzisaawo inni wukiltu nze Allah yansa ku mulimu guno n'agunzisaako ng'ekyange kyakunoonya kakoola nkajjeyo mu nsozi n'ekaleeta newe ntuuka wansi Mungu yakimanya nti nze simanyi kuwuga n'aterawo submarine wa kikere era yagiye paka wansi mu mazzi n'amaliriza Allah subhanahu wa ta'ala n'antuusa wansi then wentuukayo nekyasama nenteekamu akakoola nemmaliriza nentambula naye mba nateekamu akakoola kyebaza Allah kigamba nti alhamdulillahi alladhi khalakani nebaza Allah yantonda natonda nga ndi munafu natonda nateeka eno ebuzizi natonda nateeka eno wansi ku bottom natonda what naye walam yansani Allah wange tyanneerabira wakike nsanafu egamba nja sigala nga nkyaleeta akakoola ako ebbanga lyonna lwe kinaamalanga ekitonde ekyo kyebaza Allah subhanahu wa ta'ala ayyuha alfudala abalungi abagalu abalungi ab'ebbeeki okwebaza Allah kwe kutuleesa n'olwaleero mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byonna ng'omwaka obusiraamu guggwako baguweddeko Allah akuwadde oli mu 1850 gwako baweddeko Allah akuwadde n'owangaala Mungu akuwadde abamu kumwe mugenze ne Makka Allah akuwadde n'okuzimba n'ozimba Allah akuwadde byonna naye weebazizza Allah otya biki byokoze okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abapaalo bagamba ng'omwaka guweze ogw'13
twagala tumale omwaka guno mu mbeera bweti twebaze Allah subhanahu wa ta'ala aye tuguyingire omwaka oguddako na style insha Allah ta'ala kuba ekyaffe kyekino nsaba okitiibwa Allah tutegere ebigambo ebyo nolekyo Sulaiman alayhi salatu wassalam muzimu mirimu gye yakola ku lunaku olwo bwego ogwotuyigiriza okwebaza Allah أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وعلى والدي لبس الله سبحانه وتعالى الله سبحانه لبس وودي قلنا وقلت كواه الله هو نشلو لبكت معنا هو لي الله سبا وتيك واه أبس كلا كما كان من منوش sikazanga ajabu le mimwe minungi sikazanga ajabu sima Sulaiman alayhi salatu wassalam na Allah ndiwa chekutukaona sola chekutukaona kunebaza chekutukaona kusabira imere cheitabweli Allah ngedanga kuraka yabara kubira banasi ma Allah chemua nenge chekulabu nayo ngero kubaza Allah subhanahu wa ta'ala bi Allah bisalatu tukas na mpisamu tumufuma na mpisamu tuva kutini Uchala Allah ngirira ofirwa nuga umusajja yenyiza mukini no kusurawo uchala Allah ngirira mwabe musiba wala kunemezi tuto kusingana muri muchachi uchala Allah ngirira abana dozala kusingana muri masamu uchala Allah ngirira ndio kitusebo tugenda kusingana kidalo kula semani siwatu innakum kuyana Allah ngabaraga urambaba waswitch kuli udawa nasika kuchima Allah subhanahu wa ta'ala obuyinza gwabadde n'ebitiibwa ng'ebyo gwabadde alina komandi y'ensi gwabadde awuliza ensanafu gwabadde awuliza buli kamu konna oyogera nako ne Allah n'abikujjako waati ennaku 40 gyalinga myaka ng'emeka olaba batujja kujasibulamu n'obeeraawo ne weevuma obulwadde n'ovuma buli omu Allah bingi byatuwa ayagala tumwebaze Allah bingi byatuwa alina atugezesa nayagala ate twongere okudda gyali twenenye bwe tuba tuseeredde mu mbeera yonna ate tusigale nga tukyali basiraamu ezo no clauses nkulu sigala nguli musiraamu sigala nga weenenya maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala paala okuwulira nti myaka 13 tusuubira kubanga paala yatandika n'abasajja nga baagala okussaako ebidongo nga bamanya mu ggwanga bannyini yo ne bagamba tuyimiriddewo tetugenda kussaako bidongo esimanyi oba mwayavuwala abali abamanya mu ggwanga ne bavaawo Paalo nekola abaayo the likes of Menya, the likes of Imam Chayune, Yahya Mustafa Karunch, among others, Musenza Aranda, bigger names, Kazibwe Bashir, Karule, bigger names, Nabuli Owe Nabe Gomba, Abatayi Namanya Gaman, Paalo nekola abaayo, abamanya Gamani bavamu, ebagenda. Lwakuba leediyo tekuba ndongo sijja kwogera mannya gaabwe naye mubamanyi abaaliwo leediyo nesigaza omusingi gwayo nesigala nga ekyali ku mustakima weti nesigala nga esomesa nesigazaako Qur'an dawa n'afuuka dawa kubuulira kwa kumakya buli kimu kyonna buli ayagala okubuulira agenda ku Paalo bannyini Paalo baagitandika abaali bamanyikiddwa batandika okubategeera niwankwadde nga mwali bagagga ne sente zeeyongera Allah n'ayongera basula mu madaala Paalo neeyongera nabo okubanga nabo beeyongerako tofaati Allah musiimu n'abantu ne basiima Allah musiimu n'ebitonde bye n'abiragira bisiime mwe mukole wakule imaru mukole bukozi
Allah ajja kulaba emirimu gyammwe gye mukoze n'omubaka we n'abakkiriza. Allah ajja benforcinga bagenda kusiima. Allah ajja benforcinga bagenda kugoberera. Allah ajja benforcinga mu mbeera yonna. Abaali baganya okuleeta obulango baabuleeta bokka. Emyaka 13 inawe yafuga zaako ng'ebikka ebuutikira embomu ekutu gyonna ne basalawo gisala amaanyi gaayo wadde ensala esigala ekyali waggulu. Buli kaseera olw'enniya ennungi olw'obuweereza obulungi egenda eproducinga abantu baayo abalungi nga buli yedi esigadde zibeegomba, television esigadde zibeegomba, eproducinze bannabyabufuzi n'abasigadde bonna, eyongedde ku tofaali ku bagagga baffe n'okubanga ebasembeza okukola emirimu gy'owekitiibwa Allah. Bangi nnyo baali baatamwa olw'abantu abalya ssente. Naye olwaleero ebitongole ebinene eddoboozi biriisa luddawa wano ku Paal House of Zaka ne byekola, naye eddoboozi lyawo liyitawa. N'abasigadde bangi oli alina okuba nga at least ayinako akalanja ku Paal olwa enniya ennungi obuweereza obulungi biidhinihi jalla waala. Musigale nga mukyali kumustawa, musigale nga mukyekutte. Allah ajja basiima ajja bongera nga we yawa Sulaimaani n'amwongera the airbender, n'amwongera konto y'amaanyi g'empewo. Era empewo emu ku bitonde ebisinga okuba nga by'amaanyi. Mpewo esinga ekyuma, esinga omuliro, esinga amazzi, byonna ebyo ebisitulawo eti mu bbanga. Tulabanko empewo nga yeetisse emmotoka, tugirabanko ng'ezikizza omuliro oba etambuza omuliro, tugirabanko ng'esitusa amazzi. Empewo byonna forces of nature ez'amaanyi zonna ezikwatako weeti. Kyova olaba owekitiibwa Allah kyasembyawo kwa Sulaimaani alayhi salatu wassalaam. Nammwe Allah ajja bbawa, bajja boogeraku bulungi. Ekyo twogera ku Paal as a case study, ninga twogera naawe ku gwe atudde wano, naawe omwana gwe asoma wano, naawe omwana gwe wa primary. Allah mumwebaze, Allah ajja bongera. Allah mumwebaze, mukole ebirungi, mukwebaza Allah temuba kwonoona. Ku birungi Allah byakuwadde toyongera kwonoona, toyikozesa Allah byakuwadde kumujooga na kwonoona. Bantu bali wano balina ssente bagenda ku mazzi tembawulira kwakkana nga Mungu subhanahu wa ta'ala akyusizza eryato. Temwawulira abagagga abafiira ku lyato. Obwana bwa 18 17 bakayingira university buli awo babututte abasajja bannaggwadde abagagga kaŋŋaŋa balina bazzukulu batutte bwana buto ku mazzi mbu bakuza nnaku mbu baselebuleetinga naye nga byonna ebyokoola bayimalira ku baana bato. Mungu subhanahu wa ta'ala nabakwatako waati temugezane mujooga Allah. Paawo tokemebwa, tutwalibwa mukemebwa wadde ssente baleesizinkana ki. Bakama baffe bakyali bamizi, bakyali bakufu, bakyali basiimu. Atumaliriza twongera okusaba management okuva waggulu. Ebimu ku ntandikwa ya Paawo n'ebigendebwa mubimanyi, naye byekozeeko byebyo. Tusigale nga tukyakola emirimu egyo. Nga olaba tulina nkoowe right now nti Paal ekutte omulimu. Tusigale nga tukyapushinga ekyo nga radio, nga abawuliriza mwe mukola radio. Tusigale nga tukyatambuza biidhinihi jalla waala. Saba Allah atuwa obulungi gye emirimu egyo kisigaleko. Wa an a'mal saliha tardaahu. Sigale nga nkola emirimu Allah gy'osiima, emirimu emirungi ate Allah nkusaba nagyo gisiime. Sigala ng'okyazimba oba okyagula ettaka lya nkoowe. Project weggwa tukwata ate project endala. Twali twasirikamuko nga tubivaamu tubizala manzaani. Abantu beetaavu sente bazitwala bazanyisa bazitwala mu bintu birala. Abagagga abalina ku ssente bwe twali tuzibikidde nga bakyazitwala mu bakazi, kati baddayo mu bakyala bawa ssente n'ofukamira nga bafukamidde
munange hani munange webatu webali bano onyeba wera sen muliza wa pal anonya wasa sentala bawo era tubebaza olw'omukisa gwe mwatuddiza ogw'okusolooza ssente za Nkowe part 2. Tusaba Allah abasaasire n'abawuliza naffe Allah tusaasire tongere ate okussaako ensimbi biidhinihi jalla waala. Ogwo nno gwe mulimu gwa paalo kuzimba kuyimirizaawo obusiraamu. Bajjajjaffe nebanga bakomyewo olwaleero bagenda okusiŋŋaana nga mu butuufu obusiraamu buyimiridde buyina structures buyimiridde buyina assets buyimiridde buyina kino na kino na kino okusinga okubeera awo nga tuli bakitengejja tuli awo nga baana ba munaku tulwokuba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa. Yes, eri wakufa n'abasigadde bakufa lakini naffe tugenda kufa n'eki kyoleseewo oluvannyuma. tusaba ekitiibwa Allah tuwetegere ebigambo ebyo. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرونش أباقروا أبزم الجمعين يورو عليرو muli okwebaza Allah otuwa ekyengera kya Radio Pal fe twaliwo mubuze aja Abdu Sheikh Abdu Engineer Abdu mubuze aja Aruno mubuze Imam Sam Sentongo n'abasigadde wana abalina ku myaka kale akasanga tulina Islamic Court Hour netubane Islamic Half Hour tuli ku Radio Uganda mwami myake ndio mwabira baketi mwaliwo nga radio eriyo kayo shortwave Radio Uganda nga tulinda lwakutanga ulusi baseka tebajja nibakuwa oluyimba lwa Sulaiman Mayanja basamba nanga bebitibwa nibakuwa oluyimba oluwedde ulusi nabawerezanga si basiramu programu Yesu ingide mu device sega bagundi tabaddeewo omusiraamu Aruna Mwanje olusinga tazze musajja wati naye yakola consistency ebiseera bisinga obungi ngabaawo netambula wetyo programu nebanga ebe mu week batuwedde kya 15 abaana batujja 15 batuza kwa 3 netuwangaliraawo paka Allah leeta nasr olubaseka abaliko seka mutyaba baberangako seka kyazi yaberangako seka mbogo yaberangako mashayikh ababeranga ku radio era mu kubatu bagazi okwogera ebigambo ku radio they are our mentors. Allah basasire bonna kali kaseera nga omusiraamu okuyisaamu eddoboozi nonnaku nga lwayidi okutegeera yidi nga sibyangu time yaliwo wano nga abantu bagenda ku lubimbi okulima ninga radio weeri ninga tebategedde nti leero yidi sawa 5 nebategeera nti leero yidi mu bitundu ebimu ne bagenda ne basaala essaawa ezo time yaliwo abavaako mu byalo n'ebitundu nga tebiri kumpi na Kampala musobola okunjulira abaludde mu ddaba Seka Salman Faris basobola otujulira wano time nebeawo Mungu najja n'akyusa ebiseera soka ntufuna radio yasooka neddako radio eyokubiri nezikola byezakola ebirungi alhamdulillah obunafu bwazo Mungu man tufuna atuwa full boat. Not just 8%, not 90%, but Transday. Through the entire week, 24/7. Ennaku 329 nga tuli ku daawa Qur'an missa na kiro. Radio Pal netandika. Abalimu ne bajja abenjawulo buli omu n'afuna obulukisa okubaga abakubyasomesa ne byayogera. Nduvuno mukisa tegeera ebyenjawulo bingi
netutegeera ebifa ku ddiini yaffe. Olwaleero Idi egenda okusaalibwa nga tutegedde nti Idi yatuuse dda. Olwaleero tugenda okugenda mu Ramadaan ng'abantu babala. Olwaleero ennaku enjeru buli omu azitegeera. Abantu basiba ennaku enjeru. Amaanyi ga paal, ago maanyi ga paal. Abantu abajjukiza okusiba maani n'olwokuna n'obulungi bwazo, maanyi ga paal. Ayyam el-fadila, ennaku ez'enjawulo ez'enkizo ne ziggyibwayo. Tuli mu Ashura ne bategeera leero Ashura n'obulungi bwa Ashura, buli omu n'ategeera Ashura. Rabi'i al-awwal wa fadli, obulungi bwa Rabbi al-awwal, obunene bwe n'obulungi bwe. Netutegeera al-ashhur al-hurr, emyezi ena n'evva lyagyo. Paal biki bye tutategedde hatta nitusiŋŋaana ng'abatali basiraamu mangi basiramuse naye ng'ebigambo babijje ku ki? Ku Radio Paal. Twogere ki tuleke ki? Lwaki tusaana kwebaza Allah? Kwebaza Allah kwa njawulo kwamba alhamdulillah, naye mulimu okubizingirwamu. Kola ebiyongo byonna byebaze osobola okusaala. Kwatako ne ku ssente weebaze Allah. Kola emirimu emirungi weebaze Allah. Kwata ssente ziweeyo weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omusajja yali mumanyifu nnyo wano mu ggwanga ng'era ensi emutegeera, naye ensi yayongera omumutegeera ennyo n'okumwagala n'okusembera mu mitima gyabwe ku Radio Paal. The Patriot ani atamumanyi? Baali bamumanyi ng'akozeekozeeko eyo naye nga bangi bamutegeera. Kuliko abaamusaanikira Mulindwa Muwonge, baamusaanikira n'abalanga baamusaanikira, talina byayogera. Naye The Patriot yatuuka n'asooka n'afuna n'amannya amala mukukunavu, n'aboggola n'akuba n'akola ki? Zijja n'ennyondo yange nina kino nze n'atambuza program mu ntambuza esinga okubanga nnungi. Tamala emirundi ensi n'emutegeera okusinga luli ndoowo yali. Ffenna bwe tutyo tubadde. Oli alina n'alowooza Mayambala munene nnyo, munaalina n'alowooza Niguuni munene nnyo. Paal FM, Dr. Kalisa alinako programu ze ng'abantu abasuza batunula we bati. Seeka Muzata alinako programu ze ng'abantu abasuza batunula we bati. Ne tuyingira e Busoga, Seeka Mmenya n'awamba emitimbagano wano gyonna. Seeka Mmenya nga buli omu yenna oyagala moderator genda wa Seeka Mmenya, oyagala ki Seeka Mmenya n'ebisigadde. Radio Paal byekoze bantu ab'enjawulo bazimbye naye n'okubanga eyongera naffe okubaako kitteekako. Tena kwenda statement nga bintu bwe bityo. Kati gwatudde eyo naawe wazze wano okujja okusaala ejjuma ey'olwaleero, nsaba Allah akuwe obulungi. Wendaba nga nkoowe paati twezze, kitegeeza nti twetaaga n'okufuna ku nsimbi nnaku olwaleero. Paalo ng'ejaguza emyaka 13 tukole statement olwaleero ng'aba Paal. We need to make this statement. Tuvuddemu ssente mmeka ezigenze ku nkoowe olwaleero? Abaweereza life bajja bawa ennamba. Abali wano mube basajja, minal mu'minina rijaalu. Abali wano mube basajja, mube bakyala ab'obuvunaanyizibwa. Kyonna kyojjayo, vaayo ng'omusajja, vaayo ng'omukyala, vaayo nga Khadija, vaayo nga Bumbakali, vaayo nga Abdurrahman bin Auf, vaayo ng'ani yenna obeeko ettoffaali lyongera okuba ng'ozimba. Tuve wano n'ettoffaali ly'obuvunaanyizibwa Paal at 13 insha Allahu taala. Saba Allah atumalire era atuwe obulungi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك وارض عن سادتنا خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكفرة والمشركين وهديهم يا رب العالمين يا الله على صراطك المستقيم. ربنا ثبتنا على المنهج السليم
ربنا ثبتنا على منهج السليمة، ربنا ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة، ربنا حينا يا رب العالمين ناطقين بهذه الكلمة، اللهم ارزقنا يا رب العالمين الشهادة عند مماتنا إنك على كل شيء قدير، واغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. أعز يا رب العالمين يا الله إذاعة بالو يا رب العالمين، أعز هذه الإذاعة، أعزها يا رب العالمين جوا وبرا، أعزها يا رب العالمين، اللهم أعزها 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 وأكرمها يا رب العالمين، اللهم نجيها من قيود الحاسدين الماكرين الحاقدين المجرمين الظالمين، اللهم نجيها يا الله من جميع القيود يا رب العالمين، اللهم أصلح يا رب العالمين أحوالنا، اللهم اصلح يا رب العالمين أحوالنا، أصلح يا رب العالمين أحوالنا، اللهم ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. بصفة خاصة نسألك يا رب العالمين أن تغفر يا الله جميع أمواتنا يا رب العالمين، منهم يا الله الحج بيمك موانغ بلايم موانغ شبيك يا الله، ربنا اغفر له يا رب العالمين ووسع قبره ونور قبره، إنه يا رب العالمين كان سببا في تأسيس يا رب العالمين يا الله هذه الإذاعة، ربنا تقبل منه، اللهم جازيه بكل حرف إحسانا، جازيه بكل إحسان إحسانا، وبكل إساءة برا وعفوا وغفرانا. نسألك يا رب العالمين أن تغفر يا الله اللهم شيوخنا ومعلمونا يا الله الذين انتقلوا إلى جوارك يا رب العالمين، عبدك المرحوم يا الله الدكتور آنس عبد النور كليسة، وعبدك يا رب العالمين يا الله الشيخ مزات يا رب العالمين، وعبدك يا رب العالمين اللهم اغفر عثمان من يا الله وسائل يا رب العالمين يا الله من أموات هذه الأمة، اللهم فاغفر لهم وارحمهم إنهم قاموا يا الله بالدعوة يا رب العالمين، وقلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ربنا تقبل من جهدهم وبذلهم يا رب العالمين، واغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.